Sirapu alien ranks zambuse ezono nezika paraso nakka nwabera wao ka silence akaliwo era gundi wafuna ebizibu alien pazo gundi ani paraso yavayo na posting naga nti nze ngwana ye oliwe yavayo nabiwaka amazi ani sagamba ngako osigamba kati oyagala okunyambuka relationship yabo ke bayitaka kuku kata kali akasaha ne Kenzo saha ne Kenzo besanga kushoyina yewa ku beach na bugabo yes Kenzo na ayingira mu saha ne bagukuba yali boxing de tuga asajja bakoze eki kati ebigambo pazo gundi saha byabadawerekereza Kenzo badde okola ki yabadde enkambwe nnyo kati waberawo abantu nga ntibalte akantu kali personal manye kintu nga kiri personal bagambe that gundi meeting yabadde mu a little bit of money exchange eyo mbu omu alina we yakkirira wansawo mu town n'omulala naye nakkirira ne babagamba mufune engeri yonna gye mukola ki wole ono ekyalo kimututtu eri ono gyadda ashootingira video ng'ate tagoberayo fena twali tetukimanyi ekyasente mbadde sikimanyiiko naye nze njagala ku analyzinga the situation yennyini one ti tulengera omusajja amanyiddwa nga alien skin alabikanga ali hurt atali hopeless in terms of esuubi kwono because yalowooza oluvanyuma lw'okumukolako ebikolobero bye yamukolako nti ajja kukwatibwa kubanga ebikolobero ebyo mu mafia world nti twali tusuubira nti bijja kuggwera mu mafia world nga bibeera naye kati waliwo omuntu gw'olaba nga akusinga amaanyi olina tukudduka ate muki mu mateeka kati alien skin kwe kwagala okukozesa amateeka mu ngeri yonna atijala abantu teyakola ki teyafuna justice olw'ensonga nakibulidde abantu kino kijja kunze tuli ku Truth Media olunaku Palaso lwakuba alien skin ebyaddala order yava somewhere akole ki akwatibwe mali amukubedi kyakwatibwe era walaba ne ba Frank Mwesigwa nga bazzaawo abakiikirira MK okitegeera ogundi Piero yira MK kati order ngekoze eki eyisa akwatibwe era omusajja ne bamutegeera mu naali wano ne bagendayo ogendayo nga aliwo male yamusiseeyo namutwala entinda naye bakotulo naku ezo biri naye nga naye yamutwala entinda naye alina order gye yali afunye kati order ki esobola okusazaamu ya M kumanya y'amaanyi bulabe oba okitegeera kati omusajja n'atula nga alaba omusajja eno amunyize eno bamuprotectinze oba okitegeera kubanga waliwo essimu yava mu America Boston oli nawandiika ebbaluwa negende ba promote oyo entinda promoter order yaba nakola ki nagiwamu amazzi ne babagamba the best thing to do tubasindikidde omuntu mediator captain wa Nnyonyi osoro tiyo najja ekimere nekifumbibwa nanti wulira anti gwaggwa nenga order evuddeyo kakati ekiddako mukkirizo bamugane mediation era abasajja ne bajja ekimere nekifumbibwa ono yajja n'okulya teyalya ye nga alina busungu bulala era yavaawo takkirizganyiza n'ebyo okitegedde ye nga muli akimanyi nti bano bamwesigwa baani bajja kiggusa wina okugona ino ogenda kukomera era bwe bamugamba byoyo bidieta biveeko tuli wano kigenda kuggwa lunaku lumu naku bbiri naku ssatu wiiki emu wiiki bbiri tugenda okulaba omusajja aze wano kushoya ya spice ayimbye tugenda okulaba okitegeera so kyekireetedde abaana aba alien okugamba nti justice for alien skin naye ate abantu bagamba justice gye basaba tebandigisabye nanti bwe buzibu bwa justice is kubanga no kankuzeko emabega bwe tugenda entinda ono ng'alemeddeko ono bamugamba nti bwoba oyagala nti ono ayingire naffe tugenda okuza n'abalina emisango egyo bajja era promota w'entindo oyo gotegedde ng'agirina fayiro azikola ki bulungi nnyo kakati nga in fact asobola n'okusacrificinga ono as a bait nti yali ayingireyo ate nga ne gwe baagala oyingiza yali redde ono asobola naye okugendako kubanga promota kyeyasooka okukola yasooka kujja mu kamera neyeegaana omuntu n'agamba gwe tetukumanyi weebale nnyo kati bwe obuzibu bwa justice is a double edged sword ekusala ekyuka eno esala olewo ekyuka eno ekola esala because when there is a maximum law mu byamateeka ya equity he who comes into equity must come with clean hands oyagala bwenkanya tewali buzibu tukuwadde obwenkanya nesoko webala kuwa obwenkanya soko olindeko katono waliwo VAR wano soko eto omukono gwo guno nga guddugala
soko olindeko katono you understand kati bamaze okuweya eyo kitegeza nawe olina okugumira eno gye bakoze ekije balese bwe buzibu bwa atengo ezokusanga ye ezitowana nnyo oba kitegera kati bwe buzibu bwa justice ne kale mu mafia world kasumtu agenda mu justice omanya aluzinze mu mafia world ba mafia ensonga zaabwe regardless of osobola okutereka eggolu lyo nga mupira we tuli ntini nayo ka Crystal Palace bikalya kanyongereko obubonero ne mu mafia world omuntu wakola ekintu n'abasse bantu bo nejiba myaka 10 otereka olumu n'abamu n'abazzukulu ba avenginga tutera okubalaba genda osome ku family ya Gambino oyo mu Italy abana be bawondera ya Castello mugenda mu bisomo ye mafia world wetu wekola kiwetambula kati oyagala bino ebyamangu mangu oyinza okubifuna naye ate n'okola kino ofiirwa bwe buzibu naye nga mu byonna in a nutshell nti Alien Skin bamwetaaga mu kalulu kano 2006 the campaigns ku side yono gwe baterawo pardon esimu ya veri nabo bakola ki bamwetaaga ate oli Bemba Musota okitegeera tosobola kukabya Bemba Musota ajata kuyimbire you have to first appease Bemba Musota jali nengeri yagenda mu wajiraba president ya sayininzeeko sente obukaddukaga bugende bumwerekereko simu bulina kutombuza bulina kubirya ndakundeetedde ebisi bulina kubirya esimu ekubwange eba mu state house ali atya yalidde katu yanywedde katunda ono basindika kameka katunda nego manye kirya omuganda wa ojja kundogeza ebyama nisa koleka kati abantu baveeko ne batukwata konyo kapakati ayagala hamu amufundisa olubuto yamugambye empayo obukadde bwabadde 3 obaddola yamugambye Uganda Uganda bulina ayagala kulya kapakati ze hamu abumpe apasa tumobo obutano oli muwasa tunsegaza obutano kati yagambye bwati ndibwaye ndi bubi mpayo obukadde 3 kuzali no mpola bwezine mo okusasula nzalamu ne kapakati kapakati ebyaddala kali nga tuvudde mbye kusaaga ne kapakati kate miliyoni kapakati zimugwana kapakati mwala mulungi ebyaddala ng'ovudde lwaki zikwewuunyisa nabale nase ngenda okwogera ne kapakati wange saagala kumugira naye Rahima Pink ekinene nnyo nga kinene nnyo nga tuli mu nsi ey'okwesimisa utopia nga sente nnyingi nye tusobola ozisipendinga 7 giba mebi emitwalo 7 gumu 2 3 4 5 6 7 tegiba mibi nga tuli mu nsi tujajanya sente 7 Nando Love yalina okuwa nakuwayo nebyo bisibu yondetegere gundi wange na muganda wange akala kwa Dasimu Ghost Empire ate kuula agenda kukuba kibaye kati mpita to we ndako Ghost Empire buliano Nando Love yalina okuwa tuba tuli mu category nogamba nti kino ekiwala kyani kino kirungi ekyero ekisagala ni Laika nti Laika osobola okukwata obukadde 10 n'ozitalaafiya yes tugamba kati yavuddewo tuba tulese wininwaji wala mukone ku myaka n'obuddugavu mugamba kati ono 5 zigenda zeesalo emitwalo obukadde 5 zigenda zeesalo Jasmine noga Jasmine gwe olina kagundi mu lubuto kano ka chest vein kakwensanvu mu 5 obukadde ntugenda awo azawi muga azawi ja kumpayo ko azawi alina okwochayo kati mulimu abalina owa azawi alina okwocha Nando Love alina okwocha binka y'omuwayo ko akabina afunye ikajja tugende mbakulukulu abalina otuwa gundi akuwa mama namakula nekambire abalina okwocha okitegera mulimu abalina okwocha ne betulina okuwa naye abalina okuweebwa batonoko mu industry kati ngani kuba kati kapakati alina okuweebwa aweebwa n'ekitono nga mmeka yasabya 3 wafula obukadde 2 tebumala nagenderaawo kapa nakolamu audio kapakati wabukadde 2 yasabya 3 bwaguzi mulemo okuvuga yasobolozeewa kapa tasobola tubere bamazima kalina nayezeewa kati ane omulala gwe balina okuwaayo Gloria Bugi ye singa ofuna KFC ngawera kafe java sene chupaba ya bereya nga tukwatire wano tukirira akasenge kati wala nga tolina bawa sente ne kati obawayo ebyo
nga tugendera yabugi wa kisambi kya nkoko kisambi kya nkoko ngowa mga tugende tebalina kumalira nnyo budde na ssente abo tebalina kumalira budde na ssente kintu tebalina kumalira budde Joe Wiranda yaliwa owa 7 Star yavaayo ali TNS yavaayo ali mu Ghost Empire abayindi Ghost Empire bonna abasinga balina abawerekerako obuwerekezi bamusayinira kati anyotwa ku ssente Joe Wiranda yayo notuwa anedda ne Joe Wiranda okwata emitwalo 10 mutwalo wa Matibaba namuteka mu tent nga kyekyo tambulira namutekamu ekinzaali namugaa Joe Wiranda ate bana babiri abagugulana Winnie wa Mami ne Ava Peace yo mutekamu ku ssente nga mmeka kawera kadde bonga 10 ukadde nga 10 ate gundi Winnie wa Mami the Green Family yala kunetera bizibu ndeka ate batanso jijjonkeramu nidda nze Winnie wa Mami wange wa mmeka yo kunja mu comment egene oleta obuzibu akakadde akalya akakadde ate Zaira yaliwo Zaira wa baby bizibu bingi tuva mu bizibu tuza mu bizibu Winnie waba wakakadde Zaira nga 8 emitwalo 8 banna kati kapa kati ukadasa twabuveeko abuvireko ddala yita neke kitasola bwe mpozi gaba Zimbabwe bayitira mu eribalo gulo omugati abasobola naye 30 million for kapa kati is too much money kubanga kugula Anthony mu mani yingoloza agenda kyagenda okuwa kumba ina ka trick kamu ati kapa kati ina ka trick kamu ke kaliwa ebigambo binzi byamu kugula kapa kati aza kunyikira gwe anyway yes ntambi obugambo bwo obusembayo wano obugambo bwange obusembayo 1 tuli mu kaseera akazibwe nnyo 2025 nogwe tulimu wakalulu we heading mu kalulu wali mulimu list enafunye y'abantu abaagala okusibwa like nze list nafo kwendi abaagala okusibwa to be arrested yes why for so many reasons like omumwa oh yeah Portsmouth ye wali newe ndibeera nsibidwa bagamba ogunogumwa ndibeera nsibiddwa mujangane munnambulako bulungi wasinza obutavaayo mangu enteekateeka yaabwe yakalulu kawedde ne mujangane munnambula baganda ba kavidiyo kano oli kazannya ntambi yatugala tumulambule nga bamusibye kuba olwo okuwulira waliwo fayiro egundi ate bakuyitidde yeegiini ne kukakkanyako egimu naye nga waliwo n'omukazi ali mu Amerika ayagala okunsiba mbunalebula naye nga saalebula kintu nakimu bawe yabiŋŋamba ayagala kunsiba ali yajjanjaba mulwadde ate ayagala kusiba mbunataakaka bawe gundi yona nenga banna nze omuntu bampadde information ningisirikire anyway nagamba sijja kulebula kubaana